nkwanirizaako omulabi waffe owa Telefayina 3ABN okubeera ng'otuuse mu kaseera kano bwe tuyingira mu puroguramu empya, puroguramu ey'abamanyi, puroguramu ey'okwebuuza n'okuddibwamu okuyita mu kigambo kya Katonda nga eyitibwa Bayibuli egamba ki. Ye puroguramu ebeera ku mukutu gwo ogwa Telefayina ku ssaawa emu bwe ziti ez'oku Sande weewaawo tugambira nti Mande ng'eruma. Kale nkukulisaayo gy'otambulidde yonna webala emirimu gy'okozeeko olunaku olwaleero. Ababaddeko awaka nga muwujjaddeko Mukama waffe yeebazibwe. Abakoze emirimu nga muva mu kkola mukulikireyo nnyo ddala katusuubire nti nno bye mukoze birina kye bibagasseeko nga famire n'eggwanga okutwaliza awamu. Ffenna wamu twebaza Katonda kubanga aba mulungi gye tuli ebbanga lyonna. Si nsonga biki bye tuyitamu ebitusoomooza, si nsonga biki bye tweraliikirira, asigala ye Mukama, asigala ye mukulu ng'ate era yafuga byonna. Kyetuva tuwa erinnya lye ettendo n'ekitiibwa kubanga kimugwanira, kubanga ye Katonda eyatonda byonna era atubeezaawo okutuusa olwaleero. Omulabi wange wa program Bayibuli egamba ki gw'owulanga nkusanyukiddeko naawe mu ngeri ey'enjawulo weebale kutuukira mu budde kubanga kano akaseera twakawaayo ne tugamba nti tujja kubeerangawo olw'okwongera okuyiga n'okutegeera ensonga z'ekigambo kya Katonda. Kale nno tetubeerawo ffekka naye ne Katonda yennyini ng'akiikirirwa Omwoyo Omutukuvu abeerawo okutuluŋŋamya. Kyetuva twagamba nti tetujja kutandikanga puroguramu okuggyako nga twebuuliridde okuyita mu kigambo kye. N'olwaleero tugenda kwebuulirirako mu Zabbuli okuyita mu ssuula eya 33 Olunyiriri. Tugenda kunyokolayo olw'18. Zabbuli 33:18 agamba bw'ati: laba eriiso lya Mukama liri ku abo abamutya, ku abo abasuubira mu kusaasira kwe. Wembuuliza ekibuuzo mukwano gwange nti oli mu abo abatya Mukama? Bw'oba ng'oli mu abo abatya Mukama abagondera ekigambo kye nga bwe kigamba, agambye nti eriiso lye liri ku ggwe. Nga kirungi okubeera nga Mukama Katonda affe atuteekako amaaso gaffe. Weewaawo Katonda nga batalina baana na byana, ffenna twagala kiri ekimu y'ensonga lwaki bw'atonnyesa enkuba agitonyesereza abalungi n'ababi, naye aliisa ery'enjawulo eryo lyateeka ku abo abamutya liba lyanzu likufuula ow'enjawulo, ne by'oyitamu tebiba bye bimu. Tolumwa nnyo ng'omulala bw'alumwa, naye olw'okuba Mukama abeerawo okukugayidinga, Mukama abeerawo okukugumya n'okugamba nti guma, don't be afraid, laba ndi wamu naawe. Bwe kuba kusanyuka era n'asanyukira naawe, kugamba ate gwe toyisibwa bubi nnyo ng'atali mukkiriza. Kyavudaga nti eriiso lye liri ku abo abamutya. Kitegeeza nti ne bijja gy'oli abipimaapima n'alaba nga bijja mu kigero ky'okugezesebwa kw'osobola. Kale kirungi kya ssanyu okumanya nti Katonda waffe atuteekako eriiso lye ebbanga lyonna. Tuli mu bukuumi bwe, tuli mu mikono gye, tewaliwo kyakweraliikirira. Maureen Namutebi, nze ntuuse ne puroguramu yeeno nga bulijjo, naye era n'omusumba waffe Ivan Ssebaggala n'olwaleero waali Mukama amusaasidde n'atuuka. Amiina. Ssebo tusanyusa okukulabako. Amiina nnyabo, nange nsanyusa okubasanga. Amiina. Mukama yeebale kubakuuma. Amiina. Era yeebale na kubalabirira. Atukola bulungi erinnya lye ettukuvu lyebazibwe. Ekitiibwa kya Mukama ssaawa nnyo. Weewaawo ssebo tulamusizeeko. Njagala n'okubuuzaako abo bonna abatulaba era abagoberera ebigambo bino okuyita ku mikutu egy'enjawulo, abali ku app yaffe eya Vento Production, abali ku YouTube channel eya Vento Production, abagoberera nga bayita ku TikTok n'abala ebigambo bino okusinziira yonna gye basinziira, tubeebaza nnyo. Be batufudde kye tuli ekyo kimu, ate era Mukama tusaba abeere nga atuwa omukisa ogw'amaanyi nga tugenda mu maaso ne puroguramu eno. Amiina, amiina. Batugabanyizaako mu ngero ogenda mu maaso nga mugabanya puroguramu eno tugisaasaanye kubanga kye kitundu kyaffe kye tulina okukola mu mulembe ogufaananako bwe guti. Bamalayika basatu abo mubasindike babuuke bagende wala nnyo okulaba nti batuusa ekigambo kya Katonda ku buli muntu, tulabe nga teryasigalira. Kale katugulewo puroguramu n'okwebaza. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, tukwebaza okutukuma n'okutulabirira. Ekisa kyo n'okwayagala kakibeere wamu naffe nga tuyiga. Wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina.
Nsomba waliwo omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo ng'abuuza nti abuuza ku kitundu ekimu eky'ekkumi ekirabo ekyekimu eky'ekkumi yagamba nti enteekateeka y'ekimu eky'ekkumi mu ndagaano enkadde yali yakuyambanga abaleevi ng'omugabo gwabwe bwe gwali era abataakiwanga baagwanga mu kikolimo nga Malaki bw'akyogerako naye ffe olwaleero okuwa ekitundu ky'ekkumi kino tetuli mu kwebinika kikolimo ky'amateeka Kristo kyeyatununulamu edda ndoza tulina programu we twayogerako Musomba era ku kitundu ky'ekkumi ekyo naye kati owooluganda agambye nti yali nteekateeka eyali ey'okuyamba abaleevi ng'omugabo gwabwe kubanga bo tebaasikira mataka ekyo bwe kiri tebaweebwa busika bwonna mu Isirayiri kati bo Mukama n'agamba nze n'ababeereranga omugabo gwabwe kati ndowooza owooluganda ono wajje kubanga we tulabira ekitundu ky'ekkumi wetandika okiraba nga kiri apportion kati wano yaabuuzizza kyali kyabali kale kyaliko n'ekikolimo eky'obutakiwanga nti bw'oba tewakiwanga obeera toleese emmere mu nnyumba ya Mukama naye kati agambye nti nno ffe ab'olwaleero lwaki tukyebinikako nga Katonda yatujja dda mu kikoligo ky'okwetikka amateeka kaakati ekigambo ky'osembezzaayo kikulu okumanya simanyi lwaki abantu bayina ebizibu n'amateeka n'okukola ekiteekwa okukolebwa obadde okimanyi nti mu butonde bwaffe tetwagala mateeka singa gaali gasoboka gandivuddewo era obadde okimanyi nti omuntu mu buzaalirwa nabwe obw'ekibi tayagala kukugirwa kukola ekyo kyawulira kyayagala so nga ate bw'omuleka akole kyawulira kyayagala amaliriza akoze ensobi badde okimanyi nti abantu betusinga okukyawe ba trafiki ku kkubo kizibu nnyo okusanga ow'ekidduka ng'alina omukwano awamu n'enkolagana n'abatrafiki abasirikale ku kkubo kizibu nnyo okusanga omuntu abaagala era abasinga obungi sigamba tebabakyawanga abantu naye teri wamotoka ayagala kulaba wa traffic ku kkubo kubanga bakiikirira etteeka olaba ne bwe bajjabuza abasirikale ne bakyama ewuwo oba bannamagye ne bakyama ewuwo omanya nti etteeka likusemberedde omuntu atandika okweraliikirira kati mu butonde bwaffe mu buzaaliranwa ng'abantu tetuwaaniriza mateeka yensonga lwaki twagala nnyo okugadduka era tekyewuunyisa okusanga nga n'abasomi ba Bayibuli boogera ekigambo ekisinga okubeera ekyekivve nti amateeka gaavaawo kati mu kibuuzo kino lwaki eyo neekoonyeeyo tisimanyidde ddala lwaki tuyinza okulowooza nti okuwa ekitundu ky'ekkumi kiragira ekimenya kyeŋŋamba bwe kibanga abantu bakwata sente baziwa abakazi be bataawasaana kuwasa aba ne bakwata sente baziwa bamalaaya babasanyuse aba ne bakwata sente bazigulamu omwenge aba ne bakwata sente bagula amamotoka banne bakwata sente bawaako mikwano gyabwe ku mbaga nga bagenda okuwasa kiyinza kitya okubeera ekizibu omuntu okutuula sente okuddiza Katonda kyeŋŋamba njagadde kisooke kibeere cleared tuleme kukkiriza kutereka ndowooza za kikaafiiri n'abasumba wamu n'abasomesa ba Bayibuli abayigiriza ebintu ebifaananako bwe bityo tebakola bulungi toyinza kutandika kuyigiriza abantu nti okuddiza Mukama ku ebyo byakuwadde nti teeka ery'ekikoligo ng'abantu sente bazikwata ne baziwa n'abantu abatalina makulu ekyo nedda kyokka nno nezibakayanya noziraba ntono kimu ku kya kkumi ku sente nezebagaba obugabi ziba nnyingi okusinga abantu bwe kibanga basaasanya sente mu bintu byonna wansi w'enjuba kiyinza ki okubeera nga kikoligo nze okukwata sente okuziwayo ku lw'omulimu gwa Mukama okwo si kuyigiriza kwa byawandiikibwa n'endowooza efaanana bwetyo nkyamu era n'ebigambo ebiri mu Malaki biba bivuunuddwa bubi ekikolimo kya Malaki kyayogerako kakiremu okubeera ensonga lwaki omuntu alekerawo okukola ekituufu
neka kibeere ensonga okutunulira omukisa ogukirimu olunyiri lw'amala kyo kimanyi lulimu ekikolimo n'omukisa tulusome sooka osome mala kisatu twaga tusooke tusangula endowooza embi enkyamu ey'okuddiza mukama nga tetunaba nakunnyonnyola kibuuzo mala kisatu 7 3 agamba ati paka ku lw'omwenda agamba nti okuva ku nnaku z'abajjajjammwe nga batandikira ku lwamwenda kusevinga budde mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga muganye nze eggwanga lino lyonna muleeta ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika ennyumba yange muganye mu eggwanga muleete olw'ekkumi lugambye nti muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika ennyumba yange ebeeremu emmere era munkeme nakyo bw'ayogera Mukama ow'Eggye obanga siribaggulirawo ebitundu eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja. Kati kankubuuza ekibuuzo oza lwaki buli yaboogera ku mala kitebasoma mukisa ogwo ate nga Mukama yagambye muleete mu lunyiriri lwerumu mulimu ekikolimo mulimu n'omukisa. Ekibuuzo kibuuza lwaki abantu bamanyi kikolimo kyokka manyi lwaki balaba kikolimo kyokka kubanga emitima gyabwe mijeemu gyerowoozaako gijjudde obukaafiiri tebaagala kuddiza Mukama. Omuntu atayagala kuddiza Mukama amaaso ge ganguwa ku kikolimo kyanaafuna nga tazizaayo ontegedde naye omuntu asanyukira okuddiza Mukama amaaso ge gabeera ku mukisa. Kale njagala okutegeeza bonna abatulaba ng'amaaso go n'ebirowoozo byo bw'osoma Malaki olaba kikolimo ogenda kukolimirwa era lwa nsonga emu omutima ogujjudde obwerowoozaako. Omanyi lwaki nsaka musoma Mukama yagamba ntadde obulamu n'okufa amaaso go weeroboze kati gomanyi lwaki amaaso galaba kufa n'omukisa weeroboze gamba omuntu oyinza otya okwanguwa kyekibuuzo ekibuuzibwa omuntu oyinza otya okwanguwa okubanga bw'osoma Malaki osoma kikolimo gwe ku kikolimo n'omukisa wandyagadde ki era lwaki olaba kikolimo wajje wandiddukidde okulaga mu kifo ky'abantu okuddiza Mukama abayiira omukisa olw'okuba tebaagala kuzza kati amaaso gava gali ku kikolimo naye kikolimo kino lwaki akitukolimira bwe ŋŋaanira ddala nedda ebikolimo lwaki abantu ekikolimo baagala okukizikiza kubanga baagala okusigala mu mbeera ey'obujeemu ne batawa Mukama ate baleme kufuna kikolimo. Oba owulira omwonoonyi bw'alina ebizibu tayagala kuddiza Mukama naye atayagala omukisa akiwulira kati kyava anoonya ekinaamutaasa kyekiriwa byali by'Abaleevi nammwe tembituleeterawa tayagala kuwa naye ayagala omukisa kajava yeekwasa Abaleevi naye nno yeerabidde nti byonna bye tukola byatandikira mu Baleevi kakati era kyenva kubanga ebirala byonna byonna Mukama bw'agamba nti yeteekerateekera ggwanga erimutya kitegeeza nti mu Bayisirayiri muva Abaleevi Mukama gyatandikidde kati bwe yatuuka mu nkola ey'okuwa n'agamba kati Abaleevi bano kabababeerera ekyokulabirako nti nina ennyumba yange erimu abantu abaweereza ate nga tetunamala na kutuuka ku Baleevi mba njagala okubajjukiza bwe tuba tusoma endagaano enkadde omanyi lwaki tuddamu ekibuuzo kino is a wrong teaching esigibwa abasumba abatamanyi kuyigiriza Bayibuli nga bagezaako okujja abantu mu kuddiza Mukama babiddize bo yensonga lwaki bwe tuba tujja addressinga tuyite eyo tusooka kukuba bukyamu netulyoka tutereeza abantu obukyamu bwe tusoosa okukuba nti mu kitabo kya Malaki temuliimu kikolimo kyokka mulimu n'omukisa kati bw'ogamba nti ekikolimo kikonnekitinga n'Abaleevi kitegeeza n'omukisa nagwo guli ku Baleevi tegujja eno oyinza otya okuŋŋamba olwaleero nti Katonda takyagaba mukisa eri bamuddiza obwo bulimba obwo katubukubye. Ekyokubiri obadde okimanyi nti endagaano enkadde terimu Baleevi bokka
kituufu. Obadde okimanyi nti abaleevi bajja luvannyuma ng'ebyo byonna weebiri. Kati kanguwa ekyokulabirako sabbiiti. Sabbiiti si y'Abayisirayiri ne bwe batandize. Sabbiiti Abayisirayiri Katonda yagibajjukiza bujjukiza nti mujjukire okukuuma olunaku lwange, si yaabwe. Naye abaagala okujeema baleme kugikuuma. Omanyi omuntu yenna bw'abanga ayagala okugaana okukola Katonda ky'ayagala yeekwasa Abayisirayiri. Ebyo by'Abayisirayiri. Ebitundu by'ekumi ebyo by'Abayisirayiri. Ebyo ebyennyambala byali by'Abayisirayiri. Ebyo byokulya byali bya kuba buli lwajuliza Abayisirayiri ab'omubiri yaba yejjeemu kubanga ye Munnayuganda. Neze njagala mbajjukiza abantu. Buli wosomanga Bayibuli ng'ogisoma kwejjamu ogenda kumaliriza nga n'Abayisirayiri ey'omwoyo obuze. Obadde okimanyi nti ebitundu by'ekumi n'ebirabo byaweebwayo nga Abaleevi tebannajja. Soma ku Ibulayimu. Ikula tusome ku Ibulayimu. Ate ye tunaamukola tutya. Tumusomeko 14 mu lubereberi. Olw'ekumi n'omunaana paka ku lwabiri agamba atya? 14. 18 paka 2. Agamba atya? 14, 18 agambye bw'ati. Agambye atya? 18 agamba nti ne Melekizedeki kabaka w'e Salemu n'aleeta emmere n'omwenge era ye yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo. N'amusabira omukisa n'ayogera nti Ibulayimu aweebwa omukisa. Katonda ali waggulu ennyo nannyini ggulu n'ensi. Era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe okugabidde abalabe bo akugabidde abalabe bo mukono gwo. N'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Oyaani? Oyo Ibulayimu. Soma ne ku Yakobo lubereberi 28 22. 28 22. Agamba atya? Otyo? Agamba bw'ati 28 22 agambye nti n'ejjinja lino lyensimbye okuba empagi liriba ennyumba ya Katonda era ku byonna by'onompanga siremenga kuwa ku ggwe ekitundu eky'ekkumi. Oyo ani ayogera? Oyo Yakobo. Muleevi? Nedda. Ibulayimu? Muleevi? Nedda. Kati tolaba nti kuba kulimba okutandika okuyigiriza abantu ebitundu by'ekumi by'Abaleevi. Ebyo ebitundu eby'ekumi tubisomaawo. Ibulayimu abiwa, Yakobo abiwa. Yeyamye. Ekibuuzo kibuuzo. Byonna by'onompanga. Ebitundu eby'ekumi. Njabbirira nja kuwanga. Kati kambuuza ani abayigiriza abo okuwa ekitundu ky'ekumi? Mukama. Kati wabanga Mukama yayigiriza Ibulayimu gwe yayogeranga naye obutereevu nti olina okuzza ebitundu eby'ekumi. Ne Ibulayimu n'akisomesa Yakobo nti olina okuzza ebitundu byaki? Awolabawo Muleevi. Kati gwe oyinza otya okugamba nti ebitundu by'ekumi byali by'Abaleevi tubanga abakwata amateeka g'Abaleevi awaliwo etteeka ly'Omuleevi awo. In fact katugambe Yakobo ye yasomesa Omuleevi. Yakobo yasomesa mutabani we Leevi nti kino kati Mukama bw'ateekateeka n'abagaa kati mwembayise mubeere bange n'abaawula bye banaleetanga ebinabange ebyammwe. Kati ebitundu eby'ekumi okubirinaanya Abaleevi tekiva mu ntandikwa yaabyo. Ebitundu eby'ekumi tebiweebwa Baleevi. Ebitundu eby'ekumi biweebwa Katonda. Ye Katonda ye yasalawo n'agamba nti biweebwenga Abaleevi. Oba kyeyini ogiraba? Kwata ebitundu eby'ekumi biwe Katonda. Bw'omala obbiwa Katonda yabiwadde Baleevi. Ogikutudde kyeyini Musomba. Tandikira eri Katonda n'akuwa. Katonda Katonda n'akuwa omukisa. Bw'amala okuwa omukisa n'agamba nziriza. Kati bw'oddiza Katonda n'agamba nti ebyo by'onziriza nze mbiwadde Abaleevi. Kakati ekibuuzo kibuuza lwaki oyagala okujja Katonda mu picture osigale gwe n'Omuleevi? Nze n'Omuleevi bwe tusigala mu nteekateeka y'okuzza ebitundu by'ekumi nina kulekerawo okubiwa kubanga ebitundu by'ekumi tebikolebwanko kuweebwa Baleevi. Era bawo omuntu oyo yenna alowooza nti ebitundu by'ekumi abiwa Baleevi akola nsobi. Ebitundu by'ekumi biddizibwa Mukama. Mukama ye yagamba nti mbiwa Abaleevi. Kati gwe bw'obozza toddiza Baleevi, bw'obozza oddiza Mukama.
kale ekibuuzo kibuuza Mukama yalekerawo okuwa omukisa talekera bw'abanga talekerangawo okuwa omukisa kati ate gwogaana otya okuzza mbu kubanga abaleevi babitwala kale bw'otandika okulizoninga abaleevi baavaawo baali bandagaano nkadde kati abaleevi engeri gye baavaawo tetulina kubiwa obaleevi nasangayo omusajja omu bw'atyo ng'ayigiriza mu maaso g'abantu abaleevi baavaawo n'obwakabona bwavaawo obwakabona tekuyinza kuvaawo n'abaleevi ne bavaawo ate ne muwa ebitundu bye-10 naye ndaba owooluganda afunye ekizibu ani yagamba owooluganda nti ebitundu bye-10 tubiwa baleevi ebitundu bye-10 tubiwa Mukama yafa tafanga yalekerawo tuwa omukisa nedda kakati ate lwaki tetumuddiza teriyo bassebo ne bannyabo ebitundu bye-10 n'ebirabo tetubiddiza baleevi kubanga byaliwo nga n'abaleevi tebannajja abaleevi ne bebavaawo bye tebivaawo kubanga gwe tubiddiza mulamu ate akyatuwa omukisa bw'ona abeera n'endowooza eyo tolirekerawo kuwa naye bw'ona atandika endowooza mbiwa baleevi mbiwa basumba gundi yabitwala obuzibu nga bukoze eki nga buzze lastly ekitundu eky'ekkumi kino kyolaba kubanga ekibuuzo kigazi ekitundu ensonga ey'okubiri ng'oggyeko okuba nti biweebwa baleevi ensonga y'okubiri eri nti ebitundu eby'ekkumi tubiwa olw'ensonga zino ensonga esooka tubiwa kubanga Mukama ye nannyini byonna ensi ya Mukama naki n'okujjula kwayo ekyokubiri abiri mu nnya olusooka kitegeeza buwanika tuwa ebitundu bye-10 kubanga tuli bawanika 1 2 tuwa ebitundu bye-10 kubanga tusinza Katonda ensonga ezituweesa ekitundu kye-10 si kuliisa baleevi ensonga etuweesa ekitundu kye-10 kubanga byonna bibye okujjako ng'enserekeddawo okuba eya Katonda kyekirina okundeetera okulekerawo okuzza ebitundu bye-10 okujjako nga ndekeddawo okumusinza kyekiyinza okundeetera okulekerawo okuzza ebitundu byaki naye nga nkyali muwanika ng'ensi ekyali ya Mukama nga gwe nsinza nga omuyinza wa byonna era omugabi wa byonna kiri mu buvunaanyizibwa bwange okuzza ebitundu bya-10 n'ebiki n'ebirabo kaakati simanyi bakyalinayo akadde bwe tuba tokalina twantunuddeko mu ndagaano empya kubanga ayinza okulowooza nti byakoma ku baleevi endagaano empya Yesu ng'azze yo teyigiriza bantu kuddiza Mukama bw'ayinza okulowooza kyavaga nti okuddiza Mukama kikolimo n'ekyakoma eri naye twagala tumutegeeze nti okuddiza Mukama ne mu ndagaano empya kukyalimu soma Luka 11:42 Luka 11:42 agamba atya 11:42 agamba bw'ati otyo Luka 11:42 agambye atya agambye nti naye zibasanze mmwe naye zibasanze mmwe Abafalisaayo abakola batya kubanga muwa ekitundu eky'ekkumi ekyaba ekyannabbugira n'akakuba nsiri ndowooza n'akakuba nsiri n'enva zonna naye omusango n'okwagala Katonda mubiyita bbali Yesu kyava agamba atya ebyo kibagwanidde okubikolanga nabiri obutabirekangayo kaakati weebale ekyo kyagamba ndizibasanze mu Abafalisaayo abazza ebitundu bye-10 ne mubiwa ne mutuuka n'okubiwa ku doodo ne bugga naye bwe mumala okukola ebyo byonna ne muzza ekitundu kye Yesu kyagezaako okugamba ne mubiwa mu bwegendereza nti n'omukyere obusigo babalanga 9 ate 10 ne bakazza ebbali naye bwe kiba nga omuntu atuuse ne kussa erituuka ne ku level egamba nti n'omukyere kangubale bwe kiba kisoboka nga kyetaagisa kugubala kangubale ne mubeera abantu abazza ebitundu bye-10 ne ku doodo ne ku vegetables n'emboga ne muziwako ebitundu bye-10 naye okwagala n'okusonyiwa ne kibalema owulira Yesu kyava agamba nti kituufu kyekitundu kye-10 muyina okukizza ekyo kibagwanira okukizza naye nebiri ebyokwagala abantu n'ekisa
owulira Yesu bw'agamba. Yesu alaga nti kitugwanira okubeera n'okwagala awamu n'okukwolesa, naye tetulekangayo okuzza ebitundu bye-10. Bwe kibanga ebitundu bye-10 byavaawo nga tebirina makulu, nga n'Abafalisaayo okubikola baali bakola kikolima eky'Abaleevi, Yesu lwaki bwe yali ng'atuuse okubyogerako yagamba biweebwe mu lunyiriri lwokka? Yesu mwayogera ku kitundu kye-10 abyogerako ng'agamba bikolebwenga. Kati njagala olunyiriri lumu lwokka mu Bayibuli olugamba nti Yesu n'agaana abantu okuzza ebitundu bye-10 n'ebirabo. Olw'okuba teruliimu kati katunyweze ekyo. Ndina Mukama waffe Yesu Kristo yennyini gwe tukkiriza, naye yatugamba nti ebitundu bye-10 tubireete. Naye mu kubireeta tuleme kuleeta bitundu bya-10 byokka, atuleke ensonga endala enkulu ez'obulokozi. Nga bwe tukola ensonga zonna enkulu ez'obulokozi, abayimbira Yesu, simanya abasoma Bayibuli, abasaba, ababuulira enjiri, nga bwe bakola ebyo byonna alina okuzza ebitundu bye-10 nako bakole, kubanga omulimu gwa Katonda. Leero tewakyaliwo Baleevi, leero teriyo Baleevi bandagaano nkadde. Musumba ogenda kikkaatiriza. Okay. Kati sooke tumale okuwummulamu katono nnyo, Musumba afe akomewo ku nsonga eyo yennyini. Ensi ng'esobeddwa okusoomooza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe, okusoomozebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa. Abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Epulogulaamu yiino eŋŋanze ezze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda. Mu pulogulaamu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama, buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu ey'eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda. Kulikayo nnyo omulabi waffe owa program Bible egamba ki mwotudde mwe tuyigira ku nsonga ez'ebitundu eby'ekumi. Omulabi waffe yabuuzizza ekibuuzo nti bwe bibanga byali by'Abaleevi lwaki ate ffe tubiwa olwaleero. Musumba agezezaako okutumenyeramenyera nti okuwa ekitundu eky'ekumi si katala wabula kutuuka mu kwagala okw'okuddiza, kuba kuwaayo ng'owa Mukama olina kuwaayo ng'oyagala, so si kuwaayo nga kweganga wejjusa lwaki ate lwaki ekimu nkiwaayo. Naye kyagezaako tumenyeramenyera okutunyegera Musumba w'okomye obadde wakaleka ng'otuwadde mbadde nkuwadde point lwaki tuziwa. Ndi point esooka twagambye nti ekitundu kye-10 kyaweebwa nga n'Abaleevi tebannabaawo. Ekitegeeza nti Abaleevi ne bwe bavaawo nga bwe baavaawo kati bali Abayisirayiri ey'omubiri kyo kisigala kiweebwa, kubanga obuvunaanyizibwa bw'okuddiza Mukama tulabanga Mukama abuyigiriza Ibulayimu, n'abuyigiriza ne Isaaka, n'abuyigiriza n'eggwanga lya Isirayiri, kati abuyigiriza naffe ekkanisa ey'ekiseera kino. Ekyokubiri ne tugamba nti ekituleetera okuzza ebitundu bye-10 kubanga tetuzza bitundu bya 10 nga tubiwa Baleevi, ekyo kikyamu. Teriyo lunyiriri mu Bayibuli lugamba nti ebitundu bye-10 biddiza Abaleevi. Tubiddiza Mukama. Ebitundu bye-10 tubiddiza Katonda. Olw'okuba tuli bawanika beesigwa ate tusinza Katonda oyo yatutonda era atuwa omukisa, ffe kye tuva tumuddiza. Nze ebitundu bye-10 sibiwa Baleevi. Musumba oyina ekigambo ky'oyogedde kusinza, so kitegeeza mu kuzza ekitundu kye-10 mba nsinza Katonda. Kati nze ebitundu bye-10 sibizza kuwa Baleevi mmere. Ebitundu bye-10 mbizza nsinze Katonda eyantonda. Mbizza kubanga yampadde omukisa, mbizza kubanga ye nannyini byonna bye nnina.
olina olunyiriro nzijukiza Musomba Bayibuli wegamba nti nga oleese saddaakayo kituufu sooka ogiddeyo tabagane n'owooluganda kitegeeza mbaddeese ekirabo n'ekitundu ky'ekkumi nzize kusinza naye nina omuntu gwe sinnaba kutabagana naye n'atabagana ntya ne Katonda nga sinnaba kutabagana na muganda wange exactly olw'ensonga eyo olw'okuba nti okuwa ekitundu ky'ekkumi kusinza okuwa ekitundu ky'ekkumi buwanika okuwa ekitundu ky'ekkumi kulaga bwannannyini bwa Katonda ku bye nnina kati tekisobola kummenya nze sirina connection ya kitundu kya 10 na Baleevi ekitundu kya 10 nkirina na Katonda era nze sikiwa Baleevi yensonga lwaki sivunaanyizibwa na kumanya omuleevi akikozesezza ki Musomba it is not my role ddala sikiwa Musomba okitegedde ebitu andi kubanga olwokuba omanye yabuuzizza Baleevi mu context ya Baleevi naye kale leero tebakyaliwo bali abo omubiri naye be basumba baliwo olwaleero kubanga kati njagala tukijje eri tukireete mu context yaffe olwaleero luno why are we giving it who are we giving it to yes baba Abaleevi baava katukiwaani naye tumujjukiza nti when you are giving tithe you want giving it to anybody you are giving it to God ekyo gwe wookoma kati ye Katonda ye yagamba nti bwemukimpa kitwalibwe nga Abaleevi in this context abasumba n'abaweereza n'ababuulizi b'enjiri ab'enjawulo mu context zaabwe kati ekyo Katonda yakyogera kati ffe betuwa tetuwa babuulizi ba njiri omubuulizi w'enjiri no ng'abonaabona nnyo mumpe ekitundu ky'ekkumi kyange n'omusanga mukubagana nzame ekitundu eky'ekkumi ekyange okusinga okukitwala we buulizi w'enjiri muno ekwata akatunda nze ekyange ekitundu ky'ekkumi tokiwa muntu awo bwe mbadde nzirako okubuuza ekitundu ky'ekkumi tokiwa mubuulizi wa njiri ng'omusaze mu takisi ali wali ku gundi mu takisi paaka kati musajja talina Katonda n'okwata ekitundu ky'ekkumi n'okisinga omubuulizi w'enjiri muwe ng'awadde owooluganda gwe muwe ng'ayamba owooluganda oba gwasanyusa obusanyusa okugabira ku wooluganda naye bwe kituuka ku kitundu ky'ekkumi ekyo kya Mukama kirina gye kigenda storehouse kati abantu tutegeera ebintu kati gwawe ekitundu ky'ekkumi ng'okiwa musumba agwerekeraawo egwerekeraawo era mu myezi ng'ebiri ojja kuba okikooye naye awo ekitundu ky'ekkumi ng'akiwa lwakusinza na buwanika oyo talirekeraawo kubanga buli kanaku Mukama amuwa emikisa gye kati bwe tutuuse kugamba ekitundu ky'ekkumi kino kya bulimba okulowooza nti kyakoma mu ndagaano nkadde kubanga ne Yesu yennyini ayogedde mu Luka 14:2 titukiwenga kakati Yesu gwe tusinza baba agambye nkiweebwenga kati gwani eyategeera Yesu atazza kitundu kya 10 si ekyo kyokka naye ne mu ndagaano empya omulimu gwasigala gukolebwa obuweereza mu kkanisa ya Katonda tebwakoma mu ndagaano nkadde mu ndagaano enkadde ekkanisa yali ya Isirayiri ng'eggwanga mu ndagaano empya ekkanisa y'abantu bonna abakkiriza Yesu kitegeeza kati nnene n'okusinga eggwanga kati mu ndagaano empya tetukyetaaga Baleevi abava mu musaayi gwa Alooni mu ndagaano empya kati twetaaga baweereza abali mu oda ya Merikizeddeeki eri Yesu gy'ayogerako katwagala abaweereza b'enjiri tulina ennyiriza enjagala osomeko eziraga nti abaweereza b'enjiri balina okuweebwa soma Timoseewo ekisooka essuula 5 olw'e17 mpaka olw'e18 agamba ati Timoseewo ekisooka 5:16 omukazi yenna 17 abakadde abafuga obulungi basaanyizibwe okuweebwanga ekitiibwa emirundi 2 okusinga abafuba mu kigambo n'okuyigiriza kubanga ekyawandiikibwa kyogera nti tosibanga mumwa gwa nte ewuula eŋŋano era nti akola emirimu asaanira empeera ye owulidde ekigambo ekyo abakadde abafuga bo baweebwa ekitiibwa mirundi emeka 2 okusinga ababuulizi baaki abafuba mu kigambo n'okuyigiriza olaba instruction Pawulo zawa Timoseewo omanyi Timoseewo bye biwandiiko Pawulo bye yasembayo okuwandiika bw'oba onoonya ebbaluwa ya Pawulo
gye yasembayo okuwandiika onoonyanga bbaluwa za Timoseewo. Yaziwandiika ng'akuze nnyo nga n'ebyokubuulira enjiri missionary journey yabivaamu dda. Ali mu kkomera emyaka 2 mu Ruumi. Bw'oba oyagala okumanya ebigambo ebisembayo eby'omutume Pawulo osomanga Timoseewo. Kati bw'abanga Timoseewo mu kiseera ekyo Pawulo ng'ali mu kkomera, Timoseewo y'omu ku bantu abali mu bukulembeze bw'ekkanisa. Batito kakati kyavaga Tito londa abakadde londa abakulembeze, so abo mu bufunze baali balabirizi mu kiseera ekyakaakati. Kati Pawulo amugamba nti abakulembeze abakadde b'ekkanisa nga abakulembeze mu bufunze bo omulimu gwabwe gwe bakola gwokka gwa kuddukanya kkanisa na kutunulira buweereza bwayo. Abo bawedda bo portion n'okusinga bano ababuulizi badinkoni bacha bo bakola emirimu emirala bo kale naye abo basukulumye. Ekyokubiri balina okuweebwa empeera. ente bw'eba etandise okuwuula okufuna kyerya eno oli mu kugikama togikwatanga mu mwereme kulya. Ero lyali tteeka erifuga ebisolo nti ensolo yonna eri mu kukamibwa eri mu kukola mulimu gwayo. Ente ogisibyeko enkumbi eri mu kukola tosibwa mumwa gwayo togireka njala guggulire ewuule naye nga bwerya esobole okuwa amaanyi. Kakyagamba nti abaweereza ku lw'enjiri tobawa buvunaanyizibwa bwa kuweereza ate n'osiba emimwa gyabwe. Kakati abasumba kati nze ndi musumba kale bwe naabeera nga sirina ntambula ngenda kujja ntya ku 3 ABN okuweereza abantu ba Mukama. Bwe najja wano ng'engoye za bituli okiwulira ng'olaba abantu basanyuka nnyo nti muno omusumba waffe alimbira tobeera na acceptable mu bayinza okunzikiriza. Kati abaana bange bonna baluwalaga sina zibajja bayinza okunjogerera bwe mbulwa ekyokulya singa mbadde Siria njagala owa ekyokulabirako singa mbadde maze ennaku 7 nga Siria mmere wandindabye okubona mba ntunulikako. Singa mbadde n'ebizibu mu famire ng'abaana bange balina kye nandisobodde okujja wano empeereza. Kati Pawulo gy'agamba omuntu bw'asalawo okuweereza olw'enjiri tosiba mumwa guggulire afune kyasobola okulya olwo naasobola okukola obuweereza nga teyeemulugunya olw'ensonga nti naye asobola okukola emirimu emirala alina obusobozi olw'okubanga yafumbirwa Kristo yafumbirwa ekkanisa n'obuweereza bwayo kyava alina okuweebwa ekyokulya nga nze mulini waabwe mu maanyi ag'emikono gyange n'enziza Mukama mu kitiibwa ne mu kwagala ne muwa bwe mala okumuwa kati Mukama n'agamba kazigende ewa Ssebaggala kubanga yalabirira Morini mu by'omwoyo okumuzza engulu nga bimusobedde. Kati onyonyodde ekintu in details era sagana kukyongerako nnyo. How I wish singa buli muntu abeera ne understanding eyo tina abasumba bandisobodde okukola ebirala naffe ntusuubula ng'Abaleevi. Abaleevi baali bantu. Abaleevi bandisobodde okulunda ensolo ne ziba nnyingi n'okusinga ebitundu bye 10. Abaleevi bandisobodde okwekolera emirimu ne basikira amataka nabo ne balima ne bakungula ensawo n'ensawo ez'eŋŋano ne basuubula mu Misiri ng'era n'amawanga amalala. Naye Mukama n'agamba no, guno omugabo gwokagukumalenga gw'Omuleevi tuulaawo okole emirimu gya Buleevi mu Isirayiri. Togezaako n'ovaawo ng'osuubule Misiri never. Kubanga nkubuulire ate bw'okyogedde bw'otyo musumba ne neeyongera okulaba nti no tetuleetako ekatono ekibu kiri gwe bagambye nnina 9 ndeese kamu naye Mukama n'agamba gumiikiriza akamu ako kaba kakubeezaawo okutuukiriza byonna by'olina. Kale gwe bakugambye gwe bondaba wano nsobola okulemerwa okukola emirimu egingaggawaza. Nsobola okulemererwa nze nennemererwa okukola emirimu gingaggawaze mu nsi muno. Singa nandyagadde kukola mirimu kwefunira byenjagala sisobola kugikola. Naye Mukama n'agamba nti gwe Ssebaggala nedda. Newankubadde ng'olina obusobozi obwo bwonna gwe nkwawudde beera wange. Omulimu gwe nkuwadde guli ogwo genda oyigirize ensi ekigambo. Genda obasabire genda obateekengako emikono. Atali omu naye ensi yonna ngikutadde mu mikono gyo. Ate era bw'omala okubugira ensi yonna
yo obudde obugendo yes obudde obugendo okolera bujja wanga n'okuliisa abantu ekigambo ndegeregesa bulungi kale mukama kyavaga okuba sikuwadde mugabo kaakati ebyo Maureen yakoze n'ebirala kyanazza kyekyo nakuguliranga essaati nosobola okutuulanga mu puroguramu eno n'oweereza ensi nze ndowooza Katonda mwenkanya mu ekyo ate kyagambye nti Maureen mpa 9 agambye empaako emu kale mu mbeera yonna tugamba tutya tugamba nti okuza ebitundu bye-10 n'ebirabo n'okutuusa olwaleero wakyaliwo abaweereza ennyiriri zikyali nnyingi ez'endagaano empya n'olw'obudde njagadde tukoma kubanga ko kinywedde neraba nga kitegerekese bulungi mbaddeyo nenyirindira nga 5 naye nza kuzireka endagaano empya ejjudde okukubiriza abakristaayo okuwa tulina n'amakanisa ge tusoma agaatikka Pawulo ebintu abitwale e Yerusaalemi mu kanisa ye Yerusaalemi bwe biweereze kati ekyo kyetaaga bwetaaze omuntu kutegeera kusinza Katonda ani amuwa omukisa nani nannyini byalina ekyo bw'okitegeera tosobola kuddamu kutunulira Baleevi nakwejjusa lwakyo ddiza Mukama. Amina. Kati musumba olina kyoyogedde ku ekitundu eky'ekkumi naye waliwo ogambye nti bwe tuba tuleeta mu birabo waliwo wenyinza okuleeteramu tugambye nti ebitundu bya 10 tubiwa Mukama naye ate bwe mba ndeese ente yange embuzi nayo nsooka egikwata egende mu kkanisa balabe bwekivaamu kisooke kidde mu ggwanika oba nsobola kunza okugamba nti akulwa bulungi bw'omusumba kamutwalire enkutu ebitundu eby'ekkumi Mukama agambye ebyo byange bitukuvu Baleevi 27 olwasatu bitukuvu eri nze ente eyo si ya musumba ente eyo ya Mukama era etwalibwa mu ggwanika lye storehouse muleete ebitundu bye-10 mu ggwanika lyange libeeremu emmere kati eggwanika lyerimanyi engeri gye likwata emmere eyo ne ligigabira Abaleevi nga Katonda bwe yalagira naye gwe Maureen tokwata nti n'ogitwala wa musumba ne musumba ekitundu ekyange eky'ekkumi kyo kati kikuwadde era bw'okireeta ewange sigaana naye ku sabbiiti nga nkwata ente eyo nga ngisika kati bannange Oluganda yaleese ente mugituwemu ssente zigende muki mu ggwanika ekyo bwe kiri naye nze musumba sikwata bitundu bya 10 era tuwoba n'omuntu yenna ali eyo aga nti bane ebitundu ebyange eby'ekkumi kambiwa omusumba yeeriire ebyo bya Mukama si byange enkola ebituusa ku nze eri mu ggwanika lya Mukama sisitimu yaggwa ng'era ne mu Baleevi bwe baabikuŋŋaanyanga baalinanga enkola ebigabanya mu Baleevi yes toyanza musumba naye era nina ka element akalala kenjagala okujjayo musumba nti kale okikubye ng'ogamba nti bitundu bya 10 bwe mba kaŋŋambe nti ndeese embuzi zange 2 emu ya kitundu kya 10 neŋŋamba nti eyo eweereddwayo kitundu kya 10 kati ekirabo mu kusiima n'okuyimirizaawo omusumba nendeeta embuzi yange ey'okubiri eyo njikole nti era naye nakusooka mu ggwanika waalingawo ebirabo ebyaweebwanga mu ndagaano enkadde nga buli kirabo kirina ensonga newankubadde nga leero tebikyaliwo naye ne mu nkola eyakaakati bwe kituuka ku kirabo ekirabo kusalawo kwa muntu ekirabo eggwanika siri eri kusalirawo kyogenda okikozesa era ensonga lwaki ebbaasa bye bagikuwa kuliko n'akakolo mu nti pastors welfare bwe kaba tekaliiko osaana okukawandiika wansi nti $1,000,000 pastors welfare kati gwe Maureen oyina eddembe ogamba nti ssente zange zino kanziwa omusumba Sebaggala eggwanika ezo zentaddeyo kazigende zirabirira omusumba w'ekkanisa yange ng'ekirabo eryo ddembe lyo bw'obanga kyoyagadde omusumba wange lwaki simuguliddeeyo ku saati toyina mutawaana okugigula n'ogikwasa omusumba ng'ekirabo omusumba nkuwadde ekirabo olw'obuweereza eggwanika ne limanya nti saati eno baagireese naye baagitutte wa musumba ekyo tewali agenda kukugaana naye ekizibu kyekitundu ekyo gwe n'ogamba okigabira omuleevi ekyo nedda ekyo kitukuvu nina gwe mmanyi nga yebo yagamba nti nze okusinga ozitwala mu kkanisa bazirye
akuyita nakulya kubanga bo bazisomola Eh. naga waakiri ngenda nzigabira abatalina kukulu kakati wulira kakati ye n'akwata ekitundu kye bweyamanyi nti kubanga Kristo yagamba kyokoledde bali abalinga abo okikoledde nze kakati ze kangabira abaavu ye nagwa abatteeyiza where is the accountability kati awo who knows that you gave tithe where is the accountability where is worship where is order where is systematic benevolence kubanga okuweereza konna kwa nteekateeka ekkanisa ya Katonda ya nteekateeka buli muntu teteeka kutambula ku street ng'agaba bitundu bya 10 ekkanisa ine enteekateeka mu biteekwa okuyita bigabibwe ate oba bibatuukako bulijjo so ndowooza ntugobeera enteekateeka entuufu kijja kutuyamba okuzimba obuweereza obulungi. Amina. Kale tweyanza nnyo Musumba tweyanzeege kitegeerekese bulungi. Njagala tuleete ekibuuzo ekirala kimu Musumba nga tetunaggalawo. Yatubuuzizza ku nsonga era yendoza kati ono yaleese kya sabbiiti. Yagambye Musumba oyinza otya okuyamba omuntu alina faamu y'ennene ey'ebisolo ng'ente n'embuzi naye nga talina busobozi kugissaako lukomera nga faamu eno nnene nnyo talina busobozi bwa kugisibako lukomera okwewala ebisolo bino okutaayaaya n'okulya mu nnimiro z'abandi. Kitegedde bulungi. N'agamba wabula ng'alina omulunzi tumuyita omulaalo azikuuma n'okuzirabirira naye ng'ono ye alina okubeerawo buli kaseera olw'ensonga ziri zaawadde tekuli fensi ate nga zirina okugemwa. Kati n'agamba omuntu ono n'omuwa amagezi ki kubanga naye muweereza oba tugambe mukozi nga mukama we kati ye anaakuuma ddi sabbiiti nsonga yakuuma sabbiiti wano omuwa amagezi ki omuntu afaanako bw'oti alina sinariyo eyo alina ebisolo bye bikuumibwa mulunzi naye ate omulunzi oyo naye alina okusinza. Kaakati it is quite tricky kubanga abuuza ku scenarios enzibu nga bole ebuuza abafalisaayo bye babuuzanga Yesu nga n'ebimu kwegamba scenario n'obuzibu nzibu okubeerayo naye nga oli akibuuza kubanga tomanye eyinza okulabika. Kizibu nnyo okubeera ng'olunda ende empitirivu nga tolina lugo kisoboka kubanga naye gye ziva eri embalala ente gye basinga okulunda ekimu ku kikakasa nti otuuse mu west lugo simanyi webalundira nte wonna nga tewali paddock sikirabanga nako ng'oli alundira ente mu bbanga ozikira ku makya eziyimirira mu lujja sikirabangako naye tomanya wayinza okubaayo kale azirina bw'atyo naye nze amagezi ge muwa mangu nnyo era tegeetaaga na kusoma byawandiikibwa bingi okujjako ojja kusomayo kimu ateeka olukomera ku nte omulala agenda asabe olinaga nti Musumba abadde oyinza kati onziriddemu ansa buli nte gy'olunda eri mu bukadde obwo ku buna okiwulira naye toyina busobozi bugula kalitunsi kuzikuumira munda ekyo ironi yennyini n'oba n'ente ezeetaaga n'omulaalo n'obulwa olugo mwoziggalira ekyo sikirabanko mu nsi yonna naye kale bwe kibanga gyekiri nannyini lugo olwo aluteekeko mu bufunze. Lwaki omuntu ayinza okulemerwa okusinza olw'obugayaavu bwa nannyini nte? Kiki tuyinza okuddamu? Which answer can we give? Kubanga otegedde nti ekigaanya omulaalo kubanga ente zizina lugo kati gwogamba olugo saagala dduku luzimba naye ate njagala omulaalo asabe. You are putting me in a tricky situation nga bafalisaayo gye baateekangamu Yesu oba okiwulira kubanga olugo toyagala luzimba ate omulaalo oyagala akole ki? Asabe. Kati oli mukumbuuza Musumba nkole ntya? Kati nkuwadde amagezi zimba oluki? Olugo. Tundako ente bbiri ogule kalitunsi okuba olugo omulala agenda asinze. Kyekyo kyokka kye weetaaga okukola. Tolina ansa ndala yonna kubanga sigenda kuwa ansa mbwa akati omulaalo mutuufu bambi muleke yaakole kubanga bambi ente zitezirina lugo ekyo kikyamu. Kola olugo omulaalo afune emirembe egigenda okusinza Katonda we.
bw'ogaana okukola olugo omulalo n'asigala nga akyakola naye nga ne solution emuyamba okusinza ogimanyi nsomera Yakobo essuula nnyo onyolwa okumeka ole 17 agamba ati Yakobo 4:17 Yakobo 4:17 agambye bw'ati kale amanyi okukola obulungi n'atakola ki n'atakola kyekiki kyekibi eri oyo kyekibi eri oyo gw'omanyi ky'oteekwa okukola okimanyi oteekwa okuba n'olugo kubanga ente ziri emmere y'abantu okiwulira n'ogaana okuzimba olugo kati omulaalo n'omufuula olugo okiwulira kati omulaalo lwe lugo kati gwefuula otya omulaalo olugo n'ogaa nti Mukama tagenda kuvunaana okiwulira kati bw'osalawo n'ogamba ndi kannunde enkoko zizimbira ekiyumba simple tega kati naye sirina kiyumba naye ate era onzijukiza ekibuuzo ekiri mu Bayibuli we yabuuliza nti muzimbi kyagenda okuzimba n'atasooka kubalirira olunda ente ezo zonna oyinza okulunda ente zeetaaga n'omulaalo n'otasooka kumanya nti zeetaaga lugo kati omulaalo abonaabona takyasinza Katonda we tawummula ku Sabbiiti takyasoma Bayibuli ali mu nte ezo gwe n'olowooza nti kati gw'osinza oli bulungi that's not right bw'obanga olina taxi lwaki taxi zo bazikanika ku Sabbiiti lwaki zezikola service taxi giwummuze eka ne driver we atambula agende agende naye awummula asinze Katonda we etteeka kirigamba olaba ne wabasitasinza bemu nga gwe kubanga etteeka ligamba n'omunnaggwanga naye muwe eddembe lye n'omukozi wo maidi ewaka kwolwo olunaku lwa Sabbiiti olunaku lwa Sabbiiti esunge amanye nti ku Sabbiiti nange mpummulako kyetugamba kale etteeka totandika kulimenya nga gw'olagajjala ntegerekese bulungi kola kyonna ekisoboka okukola ekituufu omulaalo muleka agenda asinze zimba olugo lw'ente ezo zewasalawo okulunda oba tosobola zizimbira lugo zonna zitunda ozijjewo n'omulaalo addeyo ewa nayo solution ekyo nakyo tukiveeko okiwulira naye twe tojja kugaana kukola lugo olowooza nti Mukama nagaye bambi talina lugo naye kale kasita kola olugo lw'ente ezo omulala agenda asinze Katonda we it's the only answer you can give yes otukoze bulungi nnyo otudiddemu ekibuuzo mukwano gwange ndowooza omusumba ategeerekese bulungi waliwo Mukama byatajja kusonyiwa kubanga bugayaavu kituufu ekyokukola kyonna weekiri tewaliwo nti I had no choice where you think you had no choice you had a choice mu butasalawo oba osazeewo kakati tusaba Mukama akubeere okola ekitundu ekituufu ate kwegamba amagezi agakuwadde gatunulemu olabe ekitundu ekyokukola webale nnyo webale ddala musumba waffe n'ababuuziza ebibuuzo ebitukoledde puroguramu olwaleero mwebale mutukoze bulungi nnyo tuyize tetusese busesi kyokka naye n'okuyiga kubanga buli lwolowooza waliwo ebintu ebimu byetutekinga for granted ng'okirabanga eki naye ng'ate olina okussaamu ekirowoozo ogambe nti no kino singa Mukama abadde wano yandiŋŋambye atya solutions weziri tuzinoonye kale mwebale nnyo mutukoze bulungi Mukama abatuweera omukisa Musumba siibula omulabi waffe abalabi baffe mwenna tubeebaza okutulaba n'okutugoberera twebaza ababuuzizza ebibuuzo bye tutannaba kuddamu tujja kubanga nebino byetuddamu byabuuzibwa dda babadde bagumiikiriza naye mwongere biweereza ku namba zaffe ziyita wansi awo muzirina byonna tubikuŋŋaanya ttiimu yaffe jere ya 3BN ebisengeka kubanga ebimu byeddamu n'ebirala naki so beera mugumiikiriza tujja kwanukula ntumidde mwenna buli amanyi nti abadde ku programu eno Mukama akumpeere nnyo omukisa Mukama abatuweera omukisa abatukuumire ate abawanguze mu byonna bwetyo butambudde mu puroguramu yaffe y'olwaleero katugiwunzike nga twebaza Mukama olw'okuddamu kwatuwadde. Mukama tukwebaza kubanga otwanukudde twongerenga amagezi bulijjo tuyigirize tuwanire mu byonna otuwa olunaku olulungi Mukama n'obugabiriza Omukama byongere okubeera naffe era tusaba ne wiiki egenda okutandika ebeere ya mukisa gye tuli tugirabiremu emirembe n'obuwanguzi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Tusinkane Sande jja
sawa yemu ekifo kyekimu ebyokuyiga bye byenjawulo. Mukama abakuume. Bye bye. Okuyimba kukakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza omutonzi obisanga wano mu programu Yimba Nange ku 3ABN TV. Programu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen. Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika panjoni kutto abamu tebamuliwa. Bwetyo wamusiikisa ekituufu ng'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala ku gali abantu amata ge bamanyi ag'ente. Emmere yaffe buli lwa Sunday essaawa 5 wano ku 3ABN TV. Nange omwanjuzi wo Nantume Nora.